Elizoba President yasiba muri Kasokoso arikurambira eminyete yatungire sente za PDM ekatandikaho garaji yokukora ebyoma bya piki hamwe no kugura koma okukozya emotoka hamwe na piki. Jimmy Wanyama mukama wa Moon Busia Auto Garage yatugambira ko yatandikire. Kasokoso eno 2014 tandika n'ebintu natandikira mu container mpola kati nawulira nti bali ghetto structure wano baleseeyo sente mu ghetto negenda neneewolayo emitwalo 5 nengenda mu tawuni nensuubulayo bridge nali nzifumba naye nali nakomawo nga sikazifumba za capital naye nafuna emitwalo 5. Yagira ngo bwanyuma yo kweguza emitwalo 50 okuruga mu ghetto saako kimuyambire kihango. Kaseera ako olunaku nali nsobola kufunawo emitwalo 4 naye kati twafunayo sente za gate kwongera mu bizinesi negyeyongerako kati tukifunayo emitwalo 10. Yayongera agira ngo n'obwari abariyo nakora konka nayetaaga ekyoma ninga oven y'okumuhwera okukora ebyoma bya piki. Kanfunye akakisa naye nsobola okufuna ebyuma mpaka n'ekyuma ng'ekisala buloka naye ekyuma kibi kyokka naye kisala buloka za naye bwe banfuna omukisa naye nfunayo nga lensi mashini emirimu egisinga obungi tugenda mu kibuga twatuseka wetwogera naye bwe tuba tufunye wano lensi mashini ndowooza mu Kasokoso yonna eriya yawano yonna okutuuka mu kibuga fafulakaba abajina naye tuba tusobola tuba tugenda kukola butuge. Dingu Jackson arikurira ghetto structures omu ihanga yatugambira ku saako za ghetto ziriho nizikora. Abaana bangi betulina mu numbers ate nga sente ntono. Buli division yafuna miliyoni 10. Bakoze ate nga bangi baagala okweyongeramu okubongeramu. Kati kyetusaba President kutwongeramu kasente kuba enamba yeeyongedde teringa luli we twatandikira. Arshaha Mwenda mukuru w'ihanga ya Kasokoso Community Grounds okurambira eminyeteegi. Omumbasigazi abatungire sente bwahati arikoosa ebyoma yagamba ko sente zimuyambire. nga dijayana ya telikena bulungi pasayi na support abantu basokunyambako bayuti naye nakomewo akasimba akeyanga bikalowulirabawa wenakomenawo obuzoba basajja bampa miliyoni muzenyi olwaleero nkozesa abaana aba ninapaka kristolenzi kandi hamwe bagira ngu sente za PDM tebakazireebaga. Muzeyi sente za PDM tuzifunangako taata abatuli bakazibawo wansi muzeyi Museveni yagira ngu hakabamu enshobi omukuronda obukiiko bwa PDM. The complaint that we didn't get okwemulugunya nti temwafuna abamu. I think the problem started with what Baganda said, Ensibambi. Alowooza nti ensonga ezimu zaava ku Baganda kyebagamba nti ensiba embi ebirya mutere. Yagira ngu konka naija kubongera sente omuri za saako zaabo. Naye singa amatabi gano gonna matuufu and the problem with the amount of money nga ekizibu bwe muwendo gwa sente that one will be sorted out. Ekyo kijja kugonjoolwa. We shall have more money. President ajja kwongeramu sente era ayongeremu mpaka bonna lunaafuna. Abebembezi bamurikira President Museveni okuhariho abantu abarikwenda kubabingaho itaka eriho bwahati abantu barikwingana bishatu. Omusango yaguwa abaana wabira abantu nga 300.
guli mu kooti ku Kid Towers Kabanda naye wakibanja naye abanja babibanja yagula mu 85 oyo naye asumba wano atuwabira mu kooti era tuli mu kooti. aba President Museveni yagira ngu enshongezi abiri atari kuzimanya kandi yagira ngu naija kuzicondoza omu kwezi kumwe. kyabadde amanyi ettaka liri ery'ebibira ery'emukasa wabula soosino yeguliko wano. Therefore, I am going now to study the issue of the land. N'olwekyo pulezidenti agenda kuba nga yeetegereza ensonga eno ey'ettaka And the issue of the PDM money. Wanyuma Museveni yavugana abebembezi ba district ya Wakiso aha kishaayi kya Wakiso. Amakuru aga gashaka Adolf Ayoreka ahabwa Tayari West.